Minisita wa Microfinance azzeemu okutalaga eggwanga okulondoola ensimbi z'emyogga ng'ennaku 3 azimaze mu bbendobendo ly'e Bukedde. Ono yatandikidde mu disitulikiti y'e Busia mu ssaza lya Samia Bugwe North County n'agattako North kosa ne munisipaali y'e Busia. Eno abatuuze bannyonnyodde bye baganyuddwa mu nkola y'emyogga. Naye mu miliyoni emu achievement gye nfunyeemu is unbelievable. Nkozeemu, I have a lab, nguze computers, photocopies. Embassy era gye tubeeramu abantu bali bulungi lwakuba abaana bali badde kuva mu ssomero bayiga basobola okwetungira ne bagenda mu bufumbo nga alina kyakola takuuma ssente z'akameeza. Also put some businesses on that main road as minister were coming from Kampala. All those stones where they are selling, as you also are going to move to the municipality, all of them they are under us. Bana abamu ku bammemba ba SACCO y'abakulembeze abalonde eya Elected Local Leaders SACCO balumiriza ssentebe waabwe. Ono era nga ye muwandiisi w'omuluka Abochet mu ggombolola y'essukulu e Busia Julius Otemeto Chudangi nga bwe yabulankanya ezimu ku ssente z'emyogga eziri wakati w'obukadde 10 n'abiri-mu-butaano. Tugezaako ogenda mu field tubanje ssente zino naye buli we tutuuka batugamba chairperson yakima ssente yajja wano n'emmoloka ne tumuwa ssente. Minus nothing. Could drive there, ask for the money, ask for the new loan to receive, to be paid. When we went at the ground with my colleague, we discovered all those secrets. Abamu bategeezezza nga bwe yabalagiranga okusindika ssente ku ssimu kyokka n'atazituusa ku akawunti ya SACCO. Ochudang ssente ezoogerwako azeeganye n'ategeeza nga ye bw'amanyiiko obukadde 3 bwokka. Ategeezezza ng'abamu ku batwala ssente zino bwe baafa. We had challenges of recovery whereby some people defaulted to pay and the others died before paying. Wano Minisita wa Microfinance Haruna Kasolo alagidde akwatibwe. Alina omusango mu kkooti gwamuwaabira gwekuusaako na bino. Nenzi waliwo omupya gwegenda okumuggulako. So guli kugenda kusigalayo nga waliwo na guno. Because I want the money recovered. Minisita Kasolo ategeezezza nga bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso azannyira ku ssente z'emyogga. For you think you are too clever and therefore you should eat all this money. No. We can't allow that and it will not happen. Buli muntu yenna tujja kumukwata. Newankubadde enkola y'emyogga ekyalina okusoomoozebwa mu kitundu kino, abatuuze bategeezezza nga bwe bayambye okwebbulula mu byenfuna.